Chosen Becky bamuli bubi ku mutimbagano bamusabula bannange naye ng'ekimusabuza nnyumba ye tufunyeko galaga nti Chosen Becky ali mu kuzimba ennyumba sayidi z'ebuloba naye mbu kye bali mu kumunenyako kwe kuba nti nno yataddewo akapande nga kaliko nti Ssekaggya mu kifo kya Chosen Becky. Kaakati bali mu kumugamba nti yeeyalidde omusajja naye alinda akaseera akaanaabeera ng'ate agakaaba. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Abakyala, society y'abakyala mujje mwenna mbaloopera Chosen Becky. Society y'abakyala mbaloopera Chosen Becky yeeyalidde omusajja n'atakoma kumweyalira, of course n'amwerika n'atakomaawo n'amweseresa. Bamaada Chosen Becky ali kuzimba eyo ennyumba ey'ebuloba mu Ntobazi. Mumanyi mbonna mu kifo ky'okuteekako Rebecca Close yataddeko Ssekaggya Close. Manya Ssekaggya Close, manya Ssekaggya Leeni. Some stupid something like that. Rebecca. Ndiwo kutegeeza. Society y'abakyala nyiivu. Era nga tukyali wa Chosen Becky nga wenkugambye nti no bamuli bubi ku mutimbagano kaakati bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira mbu alemesezza Rashida Ssekaggya gw'alinamu abaana mbu okuba nti no munnange aweebwa obuyambi mbu buli Rashida waakuba essimu mbu ate Chosen Becky mbu yagikwata. Bannange biibino mugamba mutya nasuubire nti muli bulungi. So Chosen Becky ndi faaniwo naye ekintu ky'okola I'm not going to be your side naye nga nkwagala nnyo. Chosen Becky abantu bagenda tuuketsa abakukyawe. Chosen Becky wali obaddeko single mother right? Omanyi obuzibu obuli mu bwa single mother. Wabanga Ssekaggya yakwata n'akuwasa n'abaana bo n'abalabirira tomulemesa baana be. Ne woolikola otya guli musaayi gwa Ssekaggya mpozi kukkiriza ettaka. Mukazi munno tayinza kuba simba naye basingo mother. Ekintu ekyo nammwe mukirabe mwe muba mulaba kijja. Banaye mukazi munno tayinza kuba ssimu nga sigamba nti akimye bbaawo wabula ng'ayagala buyambi bw'omwana n'okwata essimu imbu nze nnyini musajja obadde ogamba ki ekyo Chosen Becky olaba nga kyokola kituufu. Oli mwana muto. Tomunyigiriza nnyo okutuuka nnyindo gireeta musaayi. Olwedde omusajja wamutwala yakkolera by'ataamukolera. Chosen Becky tuzaala mibiri tetumanya byanca. Wazaala olwedde mu Ssekaggya omwana abaana b'ocunya oba oyagala kulumya mukazi. Tomanya nti abo abaana ba mujjawo be balikwata ku baabo kuba bano abaana tuzaala mibiri. Oshegeera. Leka omusajja alabirira abaana be essaawa eno kukyali kutijja. Ffe tetwagala kulaba ng'okaaba naye Chosen Becky ebintu by'okola bigenda okuviirako kaaba. Nze sigamba nti oba nkwogerako bubi sikwagala sirina sayidi yamu siri ku sayidi yamu gyo siri ku sayidi yo wabula ekintu ky'okoze ky'okola kibi. Gundi Ssekaggya n'atuuka n'ogaana omukazi okujja mu kamera okuvaayo okwogera. Kwegamba kannyabo mukataddeko pressure y'amaanyi. Tetuganye bano bajja babalala bakubira Ssekaggya amasimu gakwate naye leka omusajja alabirira abaana. Ffenna tulabyeko bajja baffe. Naye Chosen Becky omanyi ekintu ky'obwa single mother. Omanyi kintu kulabirira mwana. Ojjukira nti ebyo ebintu byakaabyako. Mubane nali ng'omwana ng'abaana bo buli kimu batunuulidde ggwe. Naye kati weziteeke mu bigere bya Rashida nga ye ggwe Rashida singa nakati okyakaaba. Naye kannyabo kagezezzaako okuguma. Kiki ky'oyagala? Omusajja wamutwala. Ne woonaakola otya guli mu musaayi gwa Ssekaggya. Musaayi gwa Ssekaggya bannange newankubadde leka kukisussa.
kuba bananga abasajja tomuyayira n'omubika tolaba nti enkyo leero oli mukwano enkyo ogenda kaaba gubagaya ne Rashida teyaliko mukwano ng'essaawa eno gwe mulimu ebifaananyi babekuba ne bakola ki ne bakola ki so kati genda mpola oli mukyala ate kyoyisaamu Rashida essaawa eno teebereza naye wakiyitamu emabegako ate gwe tewaaliwo mujjawo yenna yali akusumbuwa mwayawukana byammwe naye mukwano komaawo nze kyonkuwagaabuwa abasajja tebatwemazaamu ffenna tuguddeko mu laavu naye bonna be twalina naffe twabaleka ne twawukana bagambe nti baali tebatwagala leka kaabya mwana wa munno nga naawe oli muntu ate ng'ozadde abawala bagamba guluma yaguza enzi kuteruma kundi kyokola omwana wa munno naye bali kikola oba bali kikkola wakati mu byonna ebiri mu kuba nti naate ebyogerwa Chosen Becky bw'ati bw'aba anukudde. Gundi simwagala yantuuka mukwano. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Taata wa Nubian Lee munange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Maziga meerere atwongere okuba nti naate etumusabira asobole okuba nti aguma bambi naye nga taata we yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Era Nubian Lee ataddeyo obubaka buno ng'ali mu kugamba nti taata we bambi afudde. Okitegeera kitalo nnyo, kitalo ddala bwe bityo nno webiri. Kale bwe tweyongerayo akkiriza tubeere ng'ate tugendako ewa Bobi Wine. Bobi Wine avuddeyo munnange n'abeera ng'ate abuulirira abannuupu abagambye nti bakkakane. Jjukira nti babadde abali mu kuba nti no basabula Honorable Ssemujjunganda nga bagamba nti ono mbega. Kale avuddeyo n'abeera ng'ate abaako byayogera ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Mbalamusaako nga nsinzira eno mbuwaŋŋanguse gye naddukira okutaasa obulamu nga mwenna bwe mwamanya. Era njagadde okukozesa omukisa guno okubalamusaako mu kifaananyi nga mundaba okubakakasa nti nkyaliyo, nkyali mulamu, nkyali gumite era nkyalina essuubi. Bannange njagala mu ngeri ey'enjawulo okubayozaayoza mwenna okuyita mu kalulu akaali ak'omusaayi. Bannaffe bangi babuzibwawo, abalala baatemulwa. Mukama yeebale kubatuusa ano nga mukyali balamu newankubadde twavaamu n'ebisago bingi. Njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo okunnonda nga pulezidenti wammwe kuba mwannonda wadde twanyagululwa. Njagala n'obeebaza okulonda abakulembeze bonna be twabanjulira okutandikira ku Honorable Sebina Javira Muzirango n'ababaka bonna be mwalonda nga mwotadde n'omubaka ow'e Masaka newankubadde baamala ne bamunyagulula n'ababaka abalala bonna. Mwebale nnyo okulaga maanyi, mwebale butagwamu maanyi, muze mulaba embeera y'eggwanga lyaffe nga n'okulonda kwennyini kuno okwakaggwa okwa LC okusimbiddwa mu mugongo mulabye bwe bataddemu vulugu ne bamaliriza ng'eddoboozi ly'abantu oba okusalawo kw'abantu ate bo bakukyusiza nga bakozesa eryanyi nga bakozesa n'emmundu. Naye mbeebaza era neebaza Katonda teyakyatusobozesezza okuba nga tukyaliwo, nga tukyali balamu era nga tukyagenda mu maaso. Bannaffe bangi bawaŋŋanguka, abalala bali mu makomera nga mwe muli ne Deputy President waffe Honorable Mwanga Kivumbi ali mu kkomera oluvannyuma lw'okuwambibwa n'atulugunyizibwa, mwe muli ba Dr. Besigye, mwe muli muganda waffe Elias Lukwago n'abalala bangi. Bannaffe abalala bangi babuzibwawo nakati tubalabangako nga mwe muli munnaffe omuyimbi gwe bayita King Zade. Abalala tubalabyeko nga bwe mwalaba ka video akaavaayo gye buvuddeko muganda waffe Sam Mugumya gwe baawamba kati omwaka mulamba n'abuzibwawo. Twategezebwa nti yali akomibwa mu barracks era ka video kaavaayo nga yatulugunyizibwa esanyala n'amagulu takyasobola kutambula bakuyimirira naye era bakyamukwese baganye okumuggyayo. Ebyo tubikwasa omutonzi kubanga abatusingako ku myaka balaba nti bino byonna byali bibaddeyo mirembe gy'abali baamiini naye ate byamala ne bivaawo. So omutonzi waffe tasobola kulemererwa. Mwekwate tugende maaso nga tukola ekituufu
kubanga bwe mukola ekituufu temusobola kulemererwa. Naffe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna newankubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga naakava mu ggwanga, naye mulabye nti okusalawo okuba oliawo kwali kutuufu kuba ne bannaffe abalala bangoberedde mu buwaŋŋanguse. Njagala okwesa oguno omukisa okubasaba okubeera obumu. Omugenzi basudde munnabuddu munnammwe yatusomesa nti abasibe okulwanira eruzira liba bbula ly'amagezi kuba abasibye abeera omu. Kiba kiyamba oyo abasibye so si bo abaagala okwenunula. Era nabagamba gye buvuddeko nti tobeera mwangu kuvumirira oba kusalira musango oyo atamanyi ebyo by'omanyi oba atalowooza nga gwe bw'olowooza kwekyo ekiseera, kubanga naawe waliwo ekiseera nga by'omanyi kati oba by'olowooza kati tobimanyi oba tobirowooza. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna yenna anyigirizibwa tumufuule munnaffe era tumusembeze era tulwanire wamu. So mbasaba okubeera obumu, unity, mwegatte mukwatagane kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Ffenna ekitunyigiriza kye kimu, ate bwe tuneetakulula ku mbeera eno ffenna tujja kusanyuka wamu, ffenna tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga tuli kyenkanyi nga buli omu yenkanakana ne munne. Njagala n'obbasaba temuzibwa amaaso, tebabasiba akatambaala ne babalimba bino bimulaba bakola tebalwanyisa enguzi. Oli tasobola kuba nga yeyaze n'ababbako obuwanguzi bwammwe ng'ensi eraba ate najja ne yeefuula nti alwanira amazima. Tasobola kuba nga aweereza abantu abawamba abantu ate n'agamba nti ajja alwanirira abantu. Tasobola kuba nga aweereza gavumenti ey'ababbi emaze eddagala mu malwaliro egumiza abantu obwavu egobe abantu ku ttaka lyabwe ate najja n'agamba alwanyisa nguzi. So njagala mubeere bagule b'amaaso, mubeere nga mulaba, muleme kubusibwa akatambaala kuba omuntu gwe banyigiriza ennyo mwangu wakulimbibwa. Ate omuntu bwakulimba ekirimbo n'akiddiŋŋana emirundi mingi okumala ebbanga, kyangu nnyo abantu okutandika okukiraba ng'ekituufu. So mubeere bagufu b'amaaso, mubeere bakalabakalaba, mubeere balabufu. Njagala obbasaba mubeere n'essuubi, temuggwamu ssuubi baganda bange. Eno gye tuli tetutudde, tukola buli kye tusobola. Era mbakakasa nti obubonero bwonna bwe mulaba ewaka n'obuli eno okwetoola ensi yonna yonna bulaga nti ekiseera ekyabo abatufugisa amaanyi abatunyigiriza kinaatera okuggwako. Obubonero bwonna bweraga. So mubeere n'essuubi, temuggwanga mu ssuubi. Essuubi kyekyobugagga kyokka kye tulina okuba nakyo. Mbakakasa nti nange eno gye ndi situdde, nkola buli kisoboka era munjogera ennyangu gye ŋŋamba nti nyiga buli peesa lyensobola okunyiga. Wabula nammwe temuggwamu maanyi, nammwe abali ku ground mwegatte mukwatagane ate mubeere nga muorganizinga nga muteekateeka bimuteekateeka. Katonda ali naffe, mwesige nnyo Katonda, ensonga muzikwase nnyo Katonda, musigale nga muli ku sayidi entuufu. Temuggwamu maanyi baganda bange, nja kukomawo mu kiseera ekitali kyawala ate nja kukomerawo mu buwanguzi. Bannammwe mubakulembere, mu abali mu bukulembeze mukulembere n'obwesimbu. Buno bubaka bubwo omugenyi omugole waffe olwaleero Honorable Sebina gy'aviira. Ffe nga NUP twakwesiga naye ate okusingira ddala bannamasaka bakwesiga muganda wange ne bakulonda. Yimiriranga ku ekyo ekyakulondesa, sigala ku nnono yaffe eya servant leadership oba ey'obukulembeze obuweereza abantu. Ffe tubeere ekyo ekyokulabirako ekya Uganda empya gye tubulira abantu buli lunaku. Mukama ajja kubeera naffe, Mukama ajja tukulembera. Temuggwamu maanyi, nze nkyali n'amaanyi, nkyali n'essuubi, nkyali ggumite. Temuggwamu maanyi, musigale n'essuubi. Tugenda kununula eggwanga lyaffe, tujja kweyagalira mu nsi yaffe, Omukama nga ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka wangaale. People power, our power. Our power, people. Bwe tweyongerayo ffenna tubeere ng'ate twebaza Honorable Betty Nambooze avuddeyo munnange n'abeera ng'ate alwanirira eddembe lya Dr. Kizza Besigye. Ono n'avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira minisita akulira ebyobulamu. Twogera ku bali omu nsi nti munnange akyalemesezza Dr. Kizza Besigye okuba nti n'ate afuna obujjanjabi mbwera famire ya Dr. Kizza Besigye eri mu kwemulugunya bibino. The family of Dr. Kizza Besigye has continued to
complain against you, Mr. Minister, that you are imposing yourself on their patient, even when Dr. Yes, is sick. Honorable member, thank you so much. Mr. Chairman, you allow me to raise this. It is very important. The minister had hinted about it. Maybe you are out, but the minister had hinted about it. That you can summarize it. Mr. Chairman, Dr. Chiza Besige's family, especially next of him, Engineer Winnie Zianima, has said that Mr. Baliomus, Honorable Baliomus, is imposing himself on that patient. And when he visited him, the patient was dragged out of Mulago. And as we talk right now, they cannot trace where their person is. Which type of doctor would treat a patient so in such a cruel manner, really, doctor? This is a person who comes. You have made the point, Honorable, you have made the point. Why are you harassing the messages? It's not, you have made the point, the minister. Katugendeko mu lutalo luno Rama bamusabudde live ku TikTok live ya Desh munange kyebakoze Rama. Olaba nti Rama avuma, olaba nti Rama asabula, naye asoose n'asirika nga bali mu kuba nti nate bamutwala. Janati tazaala ntiddamu lekera ovuma abantu nange kubye waluma kakuba abaluma lwaki omanyira kakuba abaluma lwaki ovuma abantu kakuba awaluma nina kukuba waluma genda njagala mukuba alemena kulya mmere nze onagenda kunvuma ki ne bavuma abaana bange b'Amerika nze tebinkwatako ne bavuma mmange nze mange tebinkwatako naye nze gambe Janati tazaala sikirumamu Janati tazaala ekyo sikiddamu njagala ovuma abange Janati tazaala toddamu kumanyira bantu vaku bantu bavuma wano wana abantu bavuma no batesebwana bano bali sobutono no bali Janati tazaala obasa omukazi Rose yena wasomala ku manyuko vaku bantu tojja kuddamu kuvuma abantu wano nebo tuyagala kuvumira ku bakazi bo naye bakazi baba n'abantu babandi batekolekerawo bavuma toddamu kuvuma abantu Janati tazaala kyekugambye olutalo lwabike nzogenda kunswa yatta kitaawe Janati tazaala bintu bibiri yatta kitaawe Janati tazaala ebyo njammi bululu yatta kitaawe Janati tazaala sijja mmuzaako mukono emyaka gyase lwaki avuma abantu wano obadde atuvumira akayumba wano oyogola bayakolera vidiyo namba nga akumira omulema yatta kitaawe Janati tazaala bintu bibiri ebikoli mu byalina sisobola kumutya ono naawe ono mutya wabwere mumukube awaluma omugambe nga watta kitaawe Janati tazaala tajja kuddamu vuma abantu ono naawe mukuba awaluma awo omuntu yenna nga musiraamu yasobola okumanya mpeera kiryofuna ng'otadde muzeeyiwa mu ttaka watta kitaawo ebikubonyabonya bekwogera ako si mawulire namutta ako si mawulire talina mikisa tugenda mbeera ku ekyo tekituliko okugamba mazima bunengende wa pulezidenti nnyonnyonnyo oleekanira bwerere oleekanira bwerere fandomu olinayo ekipya ate bisirani kinga ndi wa pulezidenti watta kitaawo ndaba pulezidenti bisirani kyekyo nga ndaba pulezidenti tugenda mbeera ku ekyo paka olinayo ekipya waliyo ekipya kuba twagala somesa bantu njagala nze somesa bantu njogera ebintu ebiri sensitive njogera ebintu ebiri sensitive namutta kati webale nnyo namutta webale what next talina kirala jeje emyaka 7 menopause emutta amazzi ge gaalu nnyo tategeera kadaama kati what next then namutta yesinzikiriza n'omulamuzi wakugamba mu kkooti nti watta n'ogamba watta bakukaku asirika kati then what next. Ye Honorable Mukasambidde avuddeyo munnange n'alyoka agamba nti bannabyabufuzi abali mu kudduka mu ggwanga lyattu Uganda mbu tamanyi kye baliko bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba biibino ababadde boogerayogera ebitali bituufu kati bitandise obaddusa kubanga tewali alwana nze sikkiriza mu bwongo bwange nti waliwo abadde ategeka olutalo naye bibanyumira okwogera naye mukanagamba nze njagala kubategeeza nakuwa kitole wano ffe twali mu DP Dr. Besigye nga yesimbyewo 21 ne bamuba ye ndowooza yaffe ebiseera ebyo nali nteekateeka kwesimba kuba pulezidenti Makerere
ne tutandika tuuze enkiiko ku kitebe enkiiko ng'abasajja tulina be bayita ab'ebitiibwa kati ng'omuntu bw'ayogera ennyo ng'afuka wakitiibwa owekitiibwa n'ayogera n'agamba ono musajja akapapula opapula tekakyamuggyako yagamba kwota pini tukube mukube kakati tukube mukube n'afuuka nga bw'ovaayo waggulu nga toyogedde ekyo bagamba ono si waffe ali kubirala nnyo meeting bwe yayabuka n'ekomawo ku lwokubiri n'omusajja omulala bwe yali ayogera naganze kakati kuva ku meeting eyaggwa nakati nze ndeseyo contribution najjayo ekikapu kye najjamu emmundu AK47 naganze ndese contribution muzaya tumukole ki tumujjeko buli yagitunulako yayita mu ddirisa misinde kakati ne ngamba muline ngandi kati omusajja alese contribution tukuba omusajja ate oba tubadde serious lwaki bakifubutuka so baba tebali serious bachamukiriza njagala twala mukita guno mbulire government ndinze ndowooza abantu bano tebali serious naye kubanga toyinza kubanga oyagala kukola lutalo n'otuuza meeting balete mundu atinodduka tikitubuka no Fred Lumbu yali tiimu full figure avuddeyo nalyoka agamba nti nno full figure asinga minisita Nammere mbu okutegeera bannange biibino ekimanyi nti full figure ategeera okusinga Nammere ekyawula full figure Nammere diguli kati Nammere full figure omutuufu amwawukanyako diguli okajja amusinzaako bona otegeera ebintu ebyo bijja tegeera okitegeera bulungi nnyo okimanyi nti full figure ategeera okusinga Nammere nga Nammere kyasinga full figure ye diguli mufunze Nammere ye muyigirize ali mu full version ya full figure ng'ekyenjawulo kyalina ye diguli nja kuga nti Nammere ye full figure omuyigirize okategedde oba nkakuddemu kakunnyonnyole no saagala ogende nti nkuba oba njirega kwata abantu babiri obasse ku mpimiso gye muyita minzaani obagatte enjogera entegeera ojja kulaba nga waliwo enjawulo ya diguli naye nga buli kimu fufaanagana enjawulo ya diguli kyenjagala osooka oteeke nkuwadde eddakiika emu mu comment section kyetegereze tugende mu maaso omala okyetegereza ng'oŋŋamba saagala kukolwesa mala okunywa ku mazzi no tv yammwe n'omutwe gwammwe guno nze ngukosa bukosa babuulira ebisigadde mbyetegerere sikkaka kutegeera kyotamanyi nkuwadde eddakiika emu teri tv ekuwaamu kaholiday kaddakiika kwetegerera nakuseka sooka weetegere mu ddakiika egyo nkuwadde oyawule ekitakambanga wakati w'epera n'entula tugende mu maaso Benita bakyagenda mu maaso n'okubeera nti no munnange ate bamugamba abeere nga yeetondera abannuupu bamugambye yeetondera abannuupu ensonga zibeere nga ziggwa kubanga akalimu ke kayinza okuba nti naate kamuyita mu ngalo nabyo katubikuwe okay kakati ku nsonga eziri mu kugenda mu maaso eza Benita Benita yayokya olwebyo bye yayogera era tebyasanyusa platform neze naalisabye Benita asonyiibwe platform musobola okera ku makya ne mumuddiramu kubanga kyebayita kubanga abantu kati bafunye omwagaanya bamukuba paka kujja kulaba nti afiiribwa omulimu ayinza obutagufiirwa kubanga abasajja abo bo baagala muntu akola kyebasinga okwagala ebigambo bayinza obutabiwuliriza nnyo newankubadde bibi bayinza okubanga buba okusinga omuntu omukozi kyebasinga okwagala naye Benita nja kusaba ekintu kimu nze naalisabye bambi mukwano osobola okera ku makya n'okola vidiyo emu nga weetondera abantu bano ogamba banakyo ekyamazima nayokya abaana basobya ate ne baddamu ne beetonda ate obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso nze naalisabye ekintu kimu kukola vidiyo nga weetonda mu nsi muno ensi eno banange twetagala ne tugijjako amaanyi okukola emikwano kyekisinga naye ate wokera ku makya ng'ogenda kukola balabe sometimes kiyinza okera ku makya mu maaso nekikuleetera obuzibu Benita one time one day ogenda kera ku makya okola business wane e Kampala
togenda kubeera eyo okumala ebbanga eyo yonna gy'oli yonna one time one day kijja kwetaagisa okujja okukola mu business ng'e-Uganda. Kitegeeza ki? Ojja kwetaaga ba-clients abo kyetaaga ne tubayisaako bulungi. One time one day ojja kubeetaaga bano abantu, ojja kubeetaaga oba okitegeera. Essaawa zino oyinza okuba nga tobeetaaga being that you are far from Uganda, but one day one time abantu bano ojja kubeetaaga. So gakyalibadde mawulire malungi notakuliyetenga nnyo enemies naye ate nobeera n'abantu nga bano one time ojja kubeetaaga. Ola business abantu bayinza okugaana okujja because of be baawulira naye ate munnange tubalabyeko abantu wano abamu bakoze ebintu bingi naye because of something omuntu sebo tebagana omusupportinga oba okitegeera. So kale nno kyensaba muganda wange just one video nga bwetonda ebyo bigwe mwenna abalwanyi ba NRM lwaki tetuvuddeyo ne tulwanira ku mukyala Benito omulimu gwe gugenda kuggwaawo. This is between death and life. Omwana bamusoomozezza buli wamu bawandiise ku mutimbagano buli wamu abaana ba NUP. Naffe ekyo kye tulina okukola ng'aba NRM ne twekwata kakota nti otuba tukubira ddala. Lwaki NUP boye bakwataganira ddala? NRM muveeyo mujje tulwanire ku mwana ono, mbeegayiridde muveeyo. Omwana bagenda mulemesa omulimu. Bawandiise by'ekisiru ku peegi z'omulimu zonna bagambye nga bwe yatta Simayanga Kazini, Simayanga oyo yatta Tumukundi, Simayanga oyo muyeekera mu Uganda, Simanya oyo agaba obutwa, Simanya agenda kubatta, Simayanga yatta Kasirigwanga, Simanya. Omwana bamuswaziza buli wamu. Muveeyo naffe twekwate katole tulwanire ku mwana ono Benita talina musango. Okuvayo n'ayogera amazima nti mwami Kyagulanyi talina kiddako, omwana talina nsobi yonna gye yakola, omusajja talina kiddako. Muveeyo tuyambe omwana ono tulabe nga bamuddiza omulimu gwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jira kagutanga bulijjo Katabira Sadat. Mpuliriza Gwanta Media omukulu oyo wa NRM, blogger wa NRM mumanyi alajanirako Benita nti bamuli bubi bamuwala okumufulumya office gyakole okumufulumya company olw'okusindika messages nyingi nga zimuvoola zimuwayiriza zikola zitya. Yes, omuganda yagera olugero olugamba nti bw'oba toyagala kukoonebwako mukira gwa nkima kyakulabirako. Bw'oba toyagala kukoonebwako mukira gwa nkima nga gwe omukira gw'enkima gukuzira, togezangako ne weetaba mu mazina g'enkima. Kubanga enkima buli lwezina ebeera y'emikira ebeewanisa emikira, teyina nayo ngeri ki gyeyinza kwewala butakukoonako mukira singa oba weetabye mu mazina gaayo. Ekyo kyokulabirako kimu. Ekyokubiri nti omukulu Madame Benito oyo nze nali nagaana okumukomentingako naye Gwanta olw'okuba okubidde banna NRM omulanga tumutaase yensonga lwaki nange mutadde mpaliriziddwa mwogereko. Omuwala oyo yakola ensobi nange lumu yannyiza. Abasajja baali bakava mu kalulu nga twakava okulonda. Omuwala oyo yalinga yeeyisanga owa NUP oba ng'ow'enkyukakyuka owa opposition. Naye ebiseera by'abantu okumala okuva mu kalulu, omuwala oyo yavaayo ng'era obuvidiyo bwe mubulaba ng'akudaala ng'abuuza abawagizi ba opposition nti kati okulonda kuwedde, what is next? Okono kwalinga okujeeja. Ekisooka abantu baali babbiddwa nga bagamba nti babbiddwa akalulu kaabwe nga bakyali mu nnyiike. Abantu baba bakubiddwa, abalala bali mu makomera. Mu mbeera yonna nga bwe mwagiraba babbiddwa akalulu kaabwe. Bahonarebo bababbye abumu bawambanga buwambe ng'abantu bakyali banyiivu. Benita n'avaayo n'aseka ate n'alemerako. Naneka video ke nalaba nga nagamba nti nze sijja kubavaako mbabuuza muzzaako ki kweganga abakudaalira abasajja balina ennyiike n'abakyala nga balina obulumi bw'amaanyi. Benita ne kaleeta ne kajja ku social media nga kabakudaalira. Ekyo nno nkigeraageranyanga bwe munaabanga muva mu kisaawe nga ttiimu bbiri zibadde ziwakanira kikopo.
tiimu emu newangula naye ng'ekubye endobo newangula netwala ekikopo nga n'abateebi ba tiimu endala gye batuteka ekikopo babakubye babamenya amagulu kyokka ate bamufuluma ekisaawe bano abatuta ekikopo ate ne batandika okuyeeya bali awo nowavawo olutalo fungula nkete abantu balina n'ofiirawo kati Benita mugerageranya nga agwa mu kiki ekyo wayeeya gwe muwala gwe wayeeya abantu n'obaleka amaziga ku mutima nange n'onyiiza ne ngano ono omuwala takimanyi nti asiise teyejjusa n'oyeeya abantu bakamala okubabba abantu bali mu makomera n'osinika ebinnyo wavaayo kakawala gwe n'osinika ebinnyo ngo buli kiseera tova ku mutimbagano ng'oyeeya abantu kyekiseera nabo bakusasula ate mpulira beewera tebannafuna kikuluma okyakaabya kajanja nga bwe wabalumya n'obakaabya nga balina ennyiike ku mutima ng'osinika ebinnyo ebyo byotasenya ebya yero ne t-shirt yange kati kyekiseera nabo bakole ki bakusasula ate tebannakusasula banoonya n'emikutu emirala gye bayinza okutaaginga ofune damage nga gye wabaleetera ku mutima ng'obakudaalira eryokanga neetonnya netulaba ensiisira bezenkanya emyoyo omuwala oyo yanyiza abantu nnyo era tebannamusasula gwe Gwanta Media okabya kajanja okujjako mu BNRM gwe enentegeerayo nefe BNRM abazanya ebyobufuzi ebyokulumirirwa Uganda ey'enkya nga tumanyi nti enkya eggwanga lino ligenda kukyuka gavumenti zikyuke wajjewo endala waliwo ebimu bye tutajja kuwagira kitegedde ssebo kunga BNRM abalina endowooza ng'eyiyo naye abalina endowooza ng'eyange ssebo tetujja kutaasa muwala oyo kubanga twaliwo ng'akudaalira abantu twaliwo bulungi nnyo n'obutambi we buli babuleeta ng'omuwala asekerera abantu bakyalina ennyiike so nabo banoonya wawe bamusasulira gwe Madamu Benita bano tebannaba kukufuna kubanga era n'okukakana baagala kuweera nga bakugobeseza ku mulimu ndowooza banakugobesa ku mulimu ogwo emitima gijja bawewera bannayuganda balina ennyiike bannayuganda balina obulumi gwe mwe Gwanta mukuba kadingidirwa kuba ndi muyina obusente bwe mwagala mu gavumenti naye ekituufu bwe tuba nga tukyogerako abantu balina ebibaluma ku ground lwakusirika lwakuba nti gavumenti etaddewo embeera ey'okuba nti omuntu talina ngeri gy'ayinza kwolesa bulumi bwe naye abantu balina obulumi ku mutima so Mr. Gwanta era naawe olunaku lumu ndowooza beewera lwe bali kufuna engeri gye bayinza okusasulamu bale naawe era bimu wakudaalira bebakera ku manja ne bakuteerako data balinganga abakuteerako data okugenda okuvuma Kyagulanyi buli kimu Kyagulanyi gwe Gwanta tomanyiiyo biruma bantu mu nsi eno tomanyiiyo biruma bantu tomanyi kizibu Uganda kyerina kyonna gwe kyewandibadde oteeka okwogera kwabula omanyi ekintu eki kuvuma Kyagulanyi kumuvoola kwegamba kumukakkanya na kumusaanyaawo Kyagulanyi mwana Munnayuganda musaayi muto yavaayo n'alaga ensi nti ne musaayi muto asobola okukulembera eggwanga tuleme kunafuya abantu abavuddeyo naddala nga Abannayuganda naddala nga Baganda baawano mu Buganda tugezaako nnyo okwagala okubakuba ebikono n'okubanafuya n'okubakkakkanya kyovudde olaba nga nze saagala omuntu atema saagala omuntu avoola Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi mwana Munnayuganda bamuzaala wano newankubadde nga si gwe mpagira Museveni olw'ensonga zange nina ebivumo mu mutwe manyi okuvuma SB4 manyi ebivumo naye kyova olaba njogera nsikatira because mbeera careful n'ebigambo byange so tulina okuwa respect nti bakadde baffe bakuze so kati mu kukula ensonga ne bwabe takyasobola kwawula mazima na kuvuma naye tukyagenda mu maaso okwogera amazima provided mazima why bana batusonyiwa nti beetaba mazina g'enkima ate nga tebakyasobola mikira kukkiriza bakolaki bakoonako but when there is something wrong I can talk about it bwe kiba kikosa I'm sorry but buvunaanyizibwa bwange okyogera waliwo akatambikira kenabye ku social media nga gwe kenyini wabadde ogamba nti waliwo omukulu yakubirako Honorable Kasoloya
mu kaseera ok'okulonda ng'omaze okuwangula naye obuwanguzi mu discussion eyo gye wafunako Honorable Kasulu obuwanguzi bwe bwagendera bingi byali mu kalulu ate ekyessanyu nti nze akalulu kange keewuunyisa nti ka attractinga okuva ku president w'eggwanga aliko kati ne bateekawo n'ebitongole ebyokwerinda n'ebya anti-corruption ne bijja ne bikola investigation era ripooti ne zifuluma bweteta mudobadde mulabi mulungi olwokwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba